Bali babiri. Waliwo omulala. Kondomula ye yabula sambawo. Oba naye yagweddalu. Bali babiri. Ya abona bali abantu. Ne bamukwata ne bamukozesa. Kati mbu nno oyo omwana endoozi yagundi kati ani akusomera munagamba namago ye muzungu. So gwe wagenda. Nze kati nagenda nga ndaba akazungu akatambula. Budde ki? Wali awo kawongezi. Unikana katu kanaona. Kajja kuona. Bana buli wanteekayo. Nyondo Media. Juli. Yabo. Wasuza otya? Nasuze wasuza otya. Umwe bakindese kamera eyo. Ungafande naji. Camping amanyo baka. Bana gitegedde. Manyi nate byondira bye bukulu. Kati katugambe tujite saluni tujiyite ki? Tena soji ka saluni, soji ta clinic, clinic kanto temani ndu. Ngona ndi musawa sebo. Gamba walayo wenjala ye? Otegedde dosa. Tegedde ntya. Womaze jira. Sankati. Mama. Unikana katu kanaona. Kajja kuona. Bana buli wanteekayo. Kajja. Just kyembadde njagala. Nyumiddwa kino ekiboozi. Kyobadde onyumya obanga kyekipisiza omwana bwe gajja kuteekebwa ku kamera obanga tukinamu buzibu tukiddemuuko. Kaddala kituufu oyo muwala. Toli mufumbo? Siri mufumbo mukwale. So kati oli futa okwogera amazima. Bwenjogeranga amazima. Anti bitudde byonna nga wabinyumiza omuwala omuki? Namagoye. Namagoye wange awadde. Namagoye wange mwesonyiwe. Sijja mwesonyiwa. Ne kati tuwulira amazima okyamwagala mukyali mwenna oba? Namagoye. Esaawa tetubeera ffenna yange ugenti siri mufumbo. So oyitako obuyisi n'ogenda ye? So twali mu bana abagula olunaku ogulanga bameka? Sigula. Okyenyumirizaamu. Namagoye mututenga ki? Kana akanyiriro kabula. Bozikonga yebambu. Ogula. Ate bangamba nnyo nabaawo wagula ng'ogenda okubenka ombwa byana bibeera bwawo nga binyira birabika bulungi wasanga Namagoye. Ogula. Olunaku ogulanga bameka? Naye ofunamu ki? Ate ofunamu ki? Mpiriti gwe wagambe oba ofunamu ki? Kunyumirwa? Wale bakunyumirwa ki? Kati babanga bameka? Bibasasa ate kati kawaya basukkawo. Kyokka buli kimu okimanyi. Kati Namagoye yo kazi owagambe musanga. Sinkola research. Kazi Namagoye wagambe nti wamusanga wa. Research yaki kyoteetaaga. Mukyala uno oyo. Oyo mukyala. Gw'olinawo kati Oyo mukyala ali ku mmeeza. Amala n'avaako ye. Nati tebaavamane. Timanyi bakimanyi bafumbayo weekiwizi. Julius, soko mpembe emboozi yangu ndi kati ani akusomera munagamba Namagoye muzungu. So gwe wagenda. Nze kati nagenda nga ndaba akazungu akatambula. Budde ki? Wali awo kawongezi. Nga omanyi nsooka suula nkesi. N'osuula enkesi. Nga kana akazungu kati nze nga mmanyi musajja wattu oluzungu anti mmanyimu lwa mmere. How are you? Koko. Damu. Inagenda oya. Accent yako ngeri etanga ya Kimerika. Wapi? Nagamba kweli kazungu. Yaneyagala n'omuzungu wange. Olw'ekinyi kiwali ofa. Kuzuula bipya biri mu bazungu abadoga bibatalina. Tegedde. Wasangayo ky'abazungu? Kana kaidala zizija kulimba. Akazungu? Kisami musomesa. Kaine ekisami gwetolino mmanyi. Tekalinga nga nabankema. Kati wakiwa dada nti muzungu nga yalimu muzungu wange bwamanyi nti Namagoye badde muzungu wange. Namagoye wange mwese. Mukyatomera nnyo. Ono omwana yagambye mbuye obutowe bonna yakiyegomba okufuna ku mukazi omuzungu. Okuva mu buto. Naye yakomekereza Namagoye. Era ng'omuganda wagamba tezikoze eki. Tezifudde dda nice. Tezikola ki?
Tezifudde. Adda na Lusogo. Tezifudde adda na Lusogo. Tegobadde okamanya. Ndi professor. Ugache chandeeta okusiiga. Bwa professor. Otegeedde. Ate nneyo nga tukola lwansonga olabira ebintu ewala. Nze mpemboozi ya gundi. Mpemboozi ya Namagoya. Omutandika otya mutuuka muti omusanga luda naye omusanga wali eri ogundi ku bbuca. Bantambula bino ebyekawungeezi musanga. Sanga waba wagunza ku mafuta. Muyitako bwezi. Sooka muyitako. Kyehankomawo musanga era nga wamanya ebyensinkagano. Kati nga manene ddaka mbeere ng'omusajja. Nemulumba. Atoyagala nate wange nagamba oluzungu olwange. Nali awo lusaba mmere. Kite nga manye okunywa akazungu kange kiwedde. Nga numba muzungu. Eno legera omuzungu ate omuzungu ategera Oluganda. Nze saafaayo. Nagala kyekalu. Aloddemu. Tegedde. Simu najjo kwatya wa mukadde. Mama ngenda mwami. Mpunye omuzungu. Wani awo funye omuzungu ogenda America. Kati kyenye kyakikusinga okwagaza omuzungu mu bulamu obwo? Kyakisinga okunyagaza tangaza. Olyoka ogwe ku Namagoya. Kulepika. Kulepika. Kulepika bye biki? Olimbeza. Ganja kutegera omuzungu ono. Oba kikola batya. Ekikyalo kiba kitya baba batya. Kabeera batya nga kyagala okutegeera. Kati njawulo ki gye wasangayo? Sebe njawulo ebaawo y'amaanyi. Njawulo y'amaanyi. Ogenda bapinga ekisaanyi musomesa. Nga kyere. Ekisaanyi nga kyekyo. Naye nga Namagoye. Namagoye. Eno obudde bunkutte. Dakika 4:30. Ewo olina atera okugwa. Dakika 4:30. Kati sookoleke. Lwaki toli ku kkubo lwaki oli munda? Kati mwana akukubo. Saagalako nnyo lwa nsonga abagundi abeera nga wekimanya abakyala mwagala nnyo privacy. Oba kola ki? Mwagala nnyo privacy, like temwagala kubeera nnyo ku kkubo. Ate n'oba okola ekintu ekibiyo toyetaaga na kubeera ku kkubo. Anti bagamba atundayo lesa. Yamazaawo amangu. Era siri munda. Nga n'ebyotunda bitundika. Atundayo lesa yamazaawo amangu. Nga n'ebyotunda bikola ki? Bitundika. Bitundika. Kati kankubuuze. Nze yakulagirira wane. Era gwe era gwe wakolako yaŋŋamba genda ewa Judy. Okategedde. Sisita wange yaŋŋamba oyo yamwana akola kyakola bulungi enjala ate naffe twagala bisinga. Okategedde musa. Yarangire n'olwana nga bambuuza ate luno walukoleddewa. Kati eno kyoli mukutako kibayita batya? Ono ke bayita kabyuda kanyendu kenemu. Kano ke kabyuda. So waliwo artificial bwendaba ono builder kati njawulo ki wakati wa builder ne artificial oba kale aliwo asinga okuteekako builder n'oteekako artificial kiriwo ekisinga? Kisinziira munnaye. Mulimu oli najja nga yagala ka artificial. Kati nga akabeeka ka builder tajja kukakola ki? Tajja kukasobola. So ka builder akabeemu okusinga artificial Builder kakabeemu ababeddemu Kati nga olaba wani eno. Si buli omuti nti ono builder si munyu nti buli maka gaguyina. So wabbeeyimu Wabbeeyimu Mbozi njala naye mbadde sikolanga ku builder. Kuba kati olaba kano ka builder. Nga nawe kimanyi. Ka builder engalo zo oba ojja kumpaayo kati wano ojja kumpaayo omusanvu. Olaba. So nga ate wali ku artificial. Ku artificial. Osobola okujja n'ekyebiri. Olaba. Esatu awo. So omwana aba asevinga akasente. Basevinga akasente. Nga ate builder lwakuba nti ye ate awangaala.
Omanyi bagamba layisi agula buwanana. Kalinza obudde bwengenda okutwala nkomewo nti ate ontekeeko artificial ate oggyeko ate okuteeka artificial. Ate kati akoze kino aba akola ki? Aba asinga layisi agula buwanana. Ojja kusanga ate nze mukoze ekyo. Tolaba naye nga tiwali eri oluvannyuma lwa wiikisi 2 okoma oluvannyuma lwa wiikisi 2 lulo olumenyese ddayo kitegeera. Tokisuusa nnyo mukwano. Tokisuusa nnyo. So tulinnya nama. Gwe wenna ayagala okukola bannange byuda. Naye kanaawona akagalo. Kagendawo na bukyoyo. Amanje. Buli wanteekayo bakasinsimula. Agenda tereera. Tulinnya nama ke kalu kafa amatendo. Agala okukola enjala, agala okukola akabyuda kawangaale ku bwala. Jesaawo wennyini. Sanga. Wano eno w'obasanga. Juli. Bayita batya gundi? Sebo teekako Juli. Sport eno, Juli ki? Bayita Juli ne clinic. Julius ne kliniki. Kugambe tuya kwepeta njala. Kwepeta njala mpaka kuwulira bubi. Tusinzira tuwakukinamba bakunoonyeeko. Mwera katika wale nani yama noso kukwata kunga. Ani. Nemuna tokisuusa Juli. Kati nze kusabye ko sigumba. Anti tokisuusa. Ate tusinza. Tokisuusa. Naye kati mama nche mwagala. Kati kambuuzeemu. Omulimu guno gutandika ddi? Omulimu guno sigudde bunyo bwange. Wa experience nina ya myaka 2. Ani akuzigirira avuga nti kino kijja kuvaamu akasente. Waliwo yaŋŋambye nti Juli Ssebo yazimba mu myaka 2 ennyumba gy'olina tebagikuwa mu njala. Otegedde waki? Waliwo yakiŋŋambye. Naye nga ssente ozifunamu otya? Ebintu bwe tulina omumanya abakazi balina ssente gaabwe. Ate kasita omukazi omukoya kyayagala. Aba akasente akakuwa. Naye kasita nga okola bulungi olina empisa oli muntu mulamu. Kitegedde. Webale ekola. Naye buli mulimu gwonna gubeera mu challenges wano mu njala challenges kize musisinkana. N'owulira nga mutuufu. Ngange nsobola okusooka eninde ey'obukyala. Eki? Ey'abakyala. Obwegwanyiza Asina kubeegwanyiza. Somesa. Be bakwegwanyiza. Otegedde ote. Naagala omukolo olwala olw'obwereere. Wa omukolo olwala naga bannange so okunkolera kadderivale. Ate akaaki? Obale okwayoti. Era tebagambye ensala mbi. Kadderivale k'olwala Delivery nefuuka delivery. Ebyo mbiwulira waliwo bwasa services eyo Dubai yabiŋŋambako. Yangamba nti yagenda n'akola gundi home service. N'akola ka delivery naye kenyini naye ne bakola ki? Naye ne delivering-iramu. Kasita okulanga kyokulanga okikola ki? Okijja ddala ku ntobo y'omutima. Emmeme eryesemba. Oba okitegeera. Buli kibuubu kikwanguyira munnaayo. Nda. Ekibugaba amasavu bwe kyolina omumanyi. Wala tegenda gye bakwate gwe togenda kola kasukulabu. Kasukulabu ka massage. Zibange yakola scrub. Yakola massage. Nze mumveeko. Massage waaki? Nzukalawo ka massage. Nedda mukwano. Bawange yanyiga massage mba mwagala. Wana ntwala mu bakyala ne banyiga massage. Nvaako. So challenges zogambye mpitirivu. Kyendala zosinkana wano mu Lwala. Abakyala ogambye oli agenda kugamba nkeriko omukozeko n'omugamba nkoleyo ka home service. Nkoleyo ka delivery. Asobola okubeera nga alina ebimukutte. N'akuyisaamu olukomo. Naga jangu. Okugendayo ne bikutabukako. Waliwo yakiŋŋambako. Oyagala kwokya. Omugenda mu zi delivery eyo namwe mwedelivaringa
Kasi. Mbuno nakoti yagadde byogera mpesibo bukirata asobola okwesibamu n'akwefunza. Nze Mukasa Services yabingamba. Bukirata akwefundizamu awo ova mulwala nawe ate nkola no kamasaaji. Bw'ava kamasaaji nawe ayambuka waggulu. Simwe abateekomako. Nakumule na single lwanchenyiga lwalilumu. Bandi wanene. Ababa bankubira essimu jangu wakonkoleko. Ate tebyatabuka. Tugezeeko okwambwa mukwano. Byatabuka. Betya. Mukyala wange si yali jangu nkoleke waka. Kati bwe nga tomanyi abeera. Nga tomanyi abeera. Nali manyi yasengukawo. Era mukumukolako ogenda mukolako kinjala si bwe kiri. Kati lwaki byakutabukako ng'ate yakuyise. Ati byantabukako nali manyi ngenda kukola nja ate ng'ayagala makeup. Makeup okola makeup. Chakala challenges musikana mpitirivu. Ndo challenges musikana nchi. Sawa challenge amani. Challenge tujoyenzo kale ususinkane ya amani. So kukola customer nga sabiriko nakone ebintu nabiyiwa. Ositege. Kati bisasula, tobimusasuza. Oya muna client. Onaye okumulwo ina kumuleka buli. Kumuleka no mutunya na buli. Luli nakulanga we mulana akola lunajo okola enjala zange ezasooka. Nikagenda nga nikakusasudde akawala nosigala ngo osimayiringa oseka kasente ozijjamu otyanga abamu osimayiringa busimayirinzi ne bagenda. Oya mutowa. Teyali muto okubiga mwali mwogera sebo temuliwo. Yali sister wa. Obeera bukaba kubanga mwali mwogera ebigambo ebyo nga sister wo. Yali sister. Kati go sister wange wonno bamanyi. Omulezi nga asirika nnyo. Eyo faza. Chaka byakola bitegeera. Faza. Faza. Otegedde otya? Ya waka suni Wakabiri. Faza solompa. Ogamba otya? Takaine ensonyi mwana wa nsonyi wama tokkiriza nga home service oyina emyaka emeka? Home service. Ne mwena mulabika obuto 2 otegedde otya? Omwana jena. Ali myaka 2 Myaka 2 agenda wali basomesa mukala. Adayo di kusomero. Walina muwulira agamba kakati okusoma kuli mu kuddamu blabla bwe yasomye bubi. Siko watudde gundi senior 4. Wakoze otya? Yagudde. Kasite bannaddayo aba senior 4 abagenda mu 5 kati ogenda kuddayo. Kinasinziira oba toyagala? Tasobola. Terikirini oddayo. Yefunya akasita kategerekeka. Nawe tewatwala kuddayo. Olwakoma senior 6. No kita. Kasawa wina mwaka senteko. Kati sente lyekuno lina. Nze bangambye banda z'ekizimbe kye wazimba mu njala. Ate ekyo kikyali. Nakugwanze mwana yandaze ekizimbe kyolina mu njala ne ngamba what? Enjala zirimu ssente singa bade musajja. Ale fena tugenda wali kabuze. Bade nombirawo enjala. Njala mirimo gifuna. N'abakazi wenyino nawe kenyine soogweyongako go. Dda. Sobola mukwano. Kansigalire mugundi mu skin products. Kubanga skin yange erabika bulungi. Yagula kweyimbamu. Kansigalire mu Nyondo Gleam. Ulimu n'akasente. Nange mu Nyondo Gleam kikubirayo mu ngeri yange. Kubanga skin yange erabika bulungi. Gwe nojja wano sikujjako na sente okujigiriza. Okunjigiriza Sikujjako. Lwaki? Lwaki? Ndi mukwano gwo. Anti gwe bombulira ensonga. Lwaki tonzijjako ssente? Kansonga eri mukwano gwange. Oli mukwano gwange. Buli mukwano gwo mwa bya bwerere. Kati omba ndi mukwano gwo then sina kusasula njala. Si bwe kiri? Mbadde nimba toli mukwano. Tuli ba mukwano sina kusasula njala. Baga nali. Nange sigenda okukola ngenda kukola bukozi smile nfulume ngende waka. Nali nkulabye. Sikulaba. Wanda wanze mukwano. Kale. Oli mukwano gwange mwoyo. Aha, kati sokoleko yo namago yaliwa. Namago.
Ogendo domulaba kinna era munoonya bubi gwe tolina mmanya. Era sinza afunyemu kasente. Woba wasa. Kati mweguli eje eno kusetolinga mbu wasa osetolinge. Ona kufuna kawuka ka mukenenya tosobola kusetolinga. Kweno eje kati omaze okuzimba ebisinga obikoze lwaki towasa n'osetolinga mu kifo ky'ogenda okutemesa wali erinnya awo ku benko ngampasampasa ojja kulwalira bwerere munnange ojja kulwala sebo nze nina lababandi boxi naamu nobeera obuddugavu ojja kulwala ne ku gundi ku bigere teeko kala kyegenda okwaka obulungi okwaka obulungi kubaddeeko red kungalo kuno teeko yellow tubigeteako plain white nze agenda mugundi mu Nyundo Estate Experts mmanimiro eyo ngende ne white mpoziko ng'osize wagundi wabadiri gold white oyisaako bwisatu zinga dawa nze agenda mu nnimiro ne neevuluga nteke white ku bigere teeko ka red teekeko ka red ndeeko white kuno nteekeko ki maama obudde nga bundese nze nyumirize omugundi namagoye wange apera side tusobola omukyalirako oba omuyita gye bantu boozeeko semeniyo bogera kati bannabage boogera nnimi ki alina ekiruga gyatokotawo sikitegeera bulungi oba ayogera lusuminima olumanyi sirumanyi abaana bena abali bakule wali badda tebana bakujabuza kukyali bwakumakyayi olina abaana babbeokola nabo babeka si bana nyina binalinda bange eri abatulanga eri omu leero omu ali kukooko omulala ainako gye yalaze waliwo bagundi ba students oba nabo bakozi omu student mulala akola ono student naye nga yayize mangu ono oyo student naye nga yayize mangu ddayo ku ssomero oyo bulijjo amanyi anko kwata abadde okusoma anko ddayo ku ssomero bino byowooza simanya kasamutandika okukwata kasente muganda wange ebitabo tebivunda sooka olina kola tomanyi gundi egenda kujja mulembe gugenda kujja mu maaso awo bw'omanyize we nasomera tomanyi kyukakyuka ejja okimanyize we nasomera olaba nti twevuma ebitabo bw'osimanya tebiina makulu naye tomanyi nkyukakyuka ejja maybe egenda okujja ojja kwesanga ebitabo birina omugaso nga byetaagisa bw'omanyize we nasomera nze sigaana kusoma oli omwanawo ye munda ajja kuba taliiwo omanyize we nasomera basomesa bange baali banjagala nga bangamba gwe minisita w'enkya era minisita w'enjala ekimanyi nti kati essaawa ya leero kirina nasuubirya minisita oli minisita w'enjala ndi minisita oba otegedde otya oli mukyala mugesa ekitiwakuwadde nti naye jule nkwala eddakiika 15 okuba nga omaliriza wamma webigere gweomaliriza si bwe kiri tumaze taata otegedde otya oba oli kati gwomaze yuli nkwala eddakiika 15 ziri ssaawa mmeka kati maama wadayo nkwala eddakiika 10 no kuno tukula zisiiga tukula zisiiga ne banange olwala lulungi lulabe byuba terumenyeka terukola ki alaba kyemwagaliddeko nti bw'oteekako artificial olina engeri gy'owulira ekintu ekikuliko kulwala lubanga oluzitowa naye zino obeera ng'alina enjala zo zennyini ate naawe ka artificial munaye kisinza n'omuntu akakukubyewo nawe kasobola okutulako obulungi notakawulirawo ekabanga olwala bambi hani jango lyezange tofaayo biru yange baako bw'osookoleko omuvubuka abadde awo story gye muwulirako ntuufu omanyi ebiseera ebisinga
omuntu agenda okubaako ekintu kyabadde teyeeberera kati omwana ngoyo size zone yagwedda lugwenda byawo abadde ajja bagomotula kasasiro naye kati ategeera waliwo olumu wabeera nga ategeera nga tanaba yiwako wiidi ewayiwako wiidi ng'akyankala naye naye kati akuba oba jasita aba bibye tasumbuwa yeekyaga bibye naye omwana oyo yali mu myaka ndowooza nga 2 vegetarian wakitegeera otya oba lwakuba nti yeyita rasta owaddala eyo n'omuwa ennyama atagikwata aba katonda muggulu ate nga mulalo ama bye boogera bituufu anyway wali emmanga wali ekikomera ekinene nnyo oba omanyi wali ku nnyange so omusajja oyo alina ssente nnyingi naye mb'oyo omuvubuka nawulya buulizi story mb'oyo omuvubuka mb'oyo ye taata we mbu naye mbu owajja omukozi awewaka owajja omukozi oyo omuvubuka n'amukwata omukozi waliwo abakozi baalinga 3 abakola okweyo ennyumba y'ennyange nti akamu nga kato bwe omuvubuka n'akakwata n'akayisa bubi nnyo 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 abavubuka baali 2 oba naye yagwa eddalu ne bamukwata ne bamukozesa kati mbu nno oyo omwana mbu n'abulwa justice we yaloopa mbu bwe yaloopa bagoba mugobe awe waka naye mbu maama w'omwana yakolima oba yagenda ku ddogo oba yakozesa ki omuvubuka oyo n'agwa eddalu nti taata we amutaddeko ssente empitirivu twali yatamutadde paka kumukongookako omwana tanakyakyukako kalwaki tebakwata kubo ne bagala ne beetondera omukazi ene bwe nawulyako mbosimamu tebamanyi na mwana gye yalaga ne maama omwana tebamanyi gyali okitegeera so bino biva mukuza abaana bubi singa omwana webambi tebamugoba bwe batyo manyi kiba kiruma singa tebamugoba bwe batyo ne boogerako n'omuvubuka ne bawooyawooya omuwala bafuna engeri gye bamuti naye omuwala bamugoba bubi nnyo nnyo lwaki ogambye nti batabani baffe kati omuvutabani omulala naye yabulira ddala kati akandooza bonna bagwa ddala naye yabula aza n'okuba nga yafa naye mbuno taata yakola ki taata yagezaako okuba nga ajjanjaba abaana be n'abatwala buli wamu jjukira musana na ssente buli woba omanyi nti omwana we yekka ye mwana ewe kyogedde buzibu bwereere bwe buli lwomanyi nti omwana we yekka ye muki buzibu bwereere abala si baana nsalira awo basibe reedi taawo kawaiti omukulu kasazeewo ni waiti ku bigere muganda wange teekako waiti gwe munnange abantu abo batwala abaana baabwe bokka kwe kubeera abaana abaana bakakubanga wakati ffe olaba edda ennaku zino waliwo enjoga egamba Jaden uli ku social media mu Jaden akoze bwati tate yabimanyi kati ne baba bagundire kati ngana oyo mwana so tata asoga Jaden tasobya beba Jaden kakati munango la abazadde bakyamu nnyo nga bw'okiwulira nti basinga naddala balinamu ku ssente nga nnyingi ddala boononera ddala abaana bakyamu be bayoleeta abaana baabwe okubonaabona kati saawa zino wuyo omwana yagwa eddala kikyasobola omumukolera bakugamba yakwata omwana we yakola buli kisoboka kyonna naye kyagana paka bwe yannyuka omwana mukyamu kati yayinza okuba nga kyakola naga nti akola kikyamu kati omwana olaba omwana abonaabona ku lwa kitaawe na maama we so singa omwana we tebamugobaganya engeri gye bamugobaganya mukazi olabika yanyiiga ate munnange olaba omuntu okosa eddagala okubako kikola kikyamu kyanguwa nnyo okusobola okukola ekintu ekirungi kati omukazi akalala ke yakosa aza n'okuba nga yakanoga yengayo oba nga yayogera bwogezi kigambo oba nga yakolima bukolimi nga amalusu mabi kati nganzi
Nana kwogesheko ekigambo. Mbwobonaabona. Nevuga nti mwana. Lekemu naawe. Ntunuulidde omuvubuka ne mpulira ennaku. So yoyo omuvubuka edda baamutulaganga baatubulira story ye. Wale omukyala Mami Shami yatubulira story eyo naye ndowooza ntuufu. Omanye ku Nyange wali emmanga. Otuuka ku eyo gundi. Boogera tutyako kaaguli ka generator amasannyalaze gagenze. So tuli mu kumaliriza ndowooza olaba obwala bufaanana bulabika bulungi nnyo naye kaakati saka tugende azino za njawulo kiko ziri ezo zisiba powder ziri ndobaga za yero ezo zisiba powder zino zisiba oba osibibula zisiba ne gundi ye n'oyo powder bw'atyo twasengusemu okuva eri nitujja wanene oba okutambuza ebifo olw'okuba saluni ngazi ye batugyawo kano oyiro anti nemakula ate muno buki ekyo kirungo kyanjala kanjalako anyway terimwenda kumaliriza kukola bwala buneeno kubanga Kevin naye agenda kummulamuuko naye nga sofa ndowooza olaba obwala tebunnagwa naye ndowooza olaba nti nengenda bwenti era sigala mbakuba ne bwe ngenda bwenti keeki sigala nkola ki lwaki temutuukiza nti basiibula bannaye wewe nayagala okujja okusiba okola akaala akalungi twe ku namba y'essimu nayagala okujja okukola akaala akalungi ak'omulembe ajjanjala amanga kugisa enamba z'essimu 0762498287 ona Airtel 0702626287 nayagala okujja okukola olwalo olwakabi okola n'oluwanvu olusingako wano n'oba oyagala luwanvu mita nga 3 tokolebwa tulukola enewe obeere bulungi nze mbayiiza ebyakabi oba mbazuulira ebyakabi ate mbasala mbakotogera muje tukole olwala wano ewa Juli kazi wagambye Juli ki kiriniki mbeere bulungi amannya abiri sokumpita Julius Nez oba Julius Nez eswana oteekako kiriniki kuba obadde ndi musawo kale wama mubeere bulungi Unatukuka ukidaya anti, wali kidaya anti, wali kidaya anti. Nati wapanda wagazi wagazi nga ochulia n'oyagala weetaya. Weegateekamu kapiira. Osobola osamba. Wagazi.